Tutandikidde wano mu kkooti olunaku olwaleero mu nsonga za Bebe Cool ne Alex Muhangi. Ensonga zino za corporate za kubeera nga Alex Muhangi ng'ayita mu Comedy Store. Ayina omutimbagano ku YouTube gwe bayita Comedy Store. Kati abayimbi abadde batera okujja Comedy Store nga waaka waabwe amuteekayo. Bebe Cool yavaayo n'atabuka naye obuzibu bwava mu nsasula. Ekivulu kye yali azze okuyimbako nga kubulako balance kakadde. Bebe Cool bamuwa ssente neyeekyanga n'agaana okuyimba byonna ne bitambula bwe bityo. Kati mu kunyiiga buli omu ayagala okuba ate ng'alaga amaanyi. Olunaku olwaleero kkooti yasobola okuba ate ng'ebawa omukisa bateeseze wabweru. Omunene Bebe Cool n'agaana okulabikako. Alex Muhangi n'agezaako okuba amasimu ng'omulasi tatakwata. Poliisi kkooti n'ebategeeza bye babiganye mujje mu kkooti sobole okuba ate nga tugumala. Olunaku olwaleero kkooti yasobodde okuba ate ng'esala ku nteekateeka. Bawadde Bebe Cool ne balooya be bagende banoonyereze ku YouTube y'omukulu ya Alex Muhangi ssente zonna ze yafunanga nga ziyita mu video content yenna wa Bebe Cool. Kati bwe guyimiridde kkooti ekkiriza Bebe Cool ne balooya be kitegeeza gubeera 2-0 kati Alex Muhangi bamulimu nnyo. Embeera bweri era Alex Muhangi ndabye akyusa abalooya be abadde bamuyambako mu kusooka azze abakyusakyusa. Lawyer wa Bebe Cool asobodde okuba ate nga byeko n'abamawulire wulira bwe kibadde. Rulingi ya kkooti engeri gyevuddeyo kati tekyasobola kubeera copyrighted eri it's a public document now. Buli muntu ajja asobola okufunako access kweyo copy bagisikaninzeeko tekyali yafesi ya kkooti wabula y'Abannayuganda bonna era abantu ab'enjawulo omuli gwe n'abalala mujja kugezaako okuba nga mugitafutirira Bannayuganda nga mugiza mu Uganda. Naye nga briefly kkooti twali twagisaba etuwa olukisa okusobola okuyingira mu YouTube ya Alex Muhangi okusobola okumanya sente mmeka zaafunye okusobola okwetegereza kituufu ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akaunti ye kuba kkooti twagiwa ekipapula ekiriko links tetusobola giwabya kuba ziyinza okuba nga za bintu birala. So ne tusaba kkooti etuwa olukisa tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu likes ezazivaamu weewaawo ne sente ezazivaamu. Tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga bwemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bw'atera okugamba. So ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna ssente. Teekayo ligamba nti bw'oteekayo awatali lukisa. So tekimatalinga oba ofunye ssente oba tofunye ssente. Bebe Cool weguli bwe guti bagenda kunoonyereza ku YouTube za Alex Muhangi. Kkooti ebakkiriza tewali ku Lulingi y'omulamuzi ebadde in favor of us atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongera. Kati eno kkooti ewedde kati ekiddako tugenda ku prosecution tugenda kweyongera maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya. Naye ng'eno yo mata ya leero ewedde omulamuzi disposing off in our favor. Weewaawo balina olukisa okujulira mu kkooti esingako kuba kino singa kkooti si ey'enkomeredde. Bwe kikyayimiridde bagambye singa Alex Muhangi basanga nga waaka yamuderiitinga saidi ya Bebe Cool egenda kukola etya? Olaba twasaba kkooti etuwa olukisa okusobola okwekizamini nga tekinologiya walaze essaawa eno tokyasobola kukweka. Bw'oba osangudde servers gye ziri tosobola kujja ku servers. Ate n'ekirala YouTube is a commercial shop mu Uganda etunda music online and it complies with the Uganda laws and policies. So YouTube tugenda gisavinga court order eyo nga tukozesa forensic civil police ejja kusobola okutuwa data oyo. Ate n'ekirala sirina nnyo obukugu mu ekyo naye abakugu ba poliisi bajja kusobola okujja okusobola okubanyumulako ekyo. Kale yoyo nno lawyer Bebe Cool ayogedde ku nsonga lwaki balemererwa okuteeseganya Alex Muhangi ne Bebe Cool kyali kitya? Nga bw'omanyi bwe tubeera mu kkooti buli muntu agezaako okuteekawo olutabaala alabe nga okozesa kyakozesa okusobola okuba nga yeewonya embeera eriwo. Nyinza okubuuza nti gwe bw'obeera gwe nga mulabe wa kulumbi nga yeeteeseteese gwe ng'okutte kasaale n'olengera ejjambiya mu kasonda togikwata. So ekyo baagezaako okukireeta okubuzaabuza kkooti. Weewaawo tetujja kwekwekerera tetwasobola kumiitinga lunaku olwo okuteeseganya ate era twagenda okutuuka okujja mu stage zino ng'enteeseganya zikoze eki ziganye kuba twasooka kuwandiika ebbaluwa eyalabibwa ku mikutu ne tujja ne tusaavinga
nze nganze omuntu saafunako formal call okuva ewa council munange oba newa Alex nsuubira nga essaawa eno kyonna tekikyamatalinga kye twali tusaba kooti